Lope Wajoro Ssenyonyi olwaliro asibye Ntungamo ng'alambula ekyuma ky'emmwanyi gaggadde bwaguuga kye baazimbyeyo era nga bano abalabudde abakikulira nti kasita badda mu kuzanyira mu nsimbi z'omuwoomusolo amaaso ga kubakanuka kale katumefune olwaleero ne bakulembeze bannange kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe kulondoola ssente ya muwoomusolo keeping the government in check. Inspire Africa Coffee tubebaza kubanga batwaniriza ne tuyingira ewala gye tugenda omuwoomusolo gy'atadde ssente tebatukiriza kuyingira naye anyway tuyingidde netulaba ebigenda mu maaso wano naye ebibuuzo of course tulina bingi okusookera ddala ssente meka gavumenti zeetadde wano ez'omuwoomusolo ekibuuzo ekyo ekinadibwamu tukibuuza minisita wa science and technology kubanga buumi na buumbi obutwalibwa mu ministry eyo balina secretariat gye bayita Science, Technology and Innovation Secretariat under Office of the President. Etekebwamu obuwumbi n'obuwumbi buyitirivu obutabalika. Naye kati bo ne bazisaasaanya ate ne batatubuulira embaliriro eyo kakati Inspire Africa Coffee gavumenti mwagiwa ssente mmeka lwaki temuvaayo ne mubeera balambulukufu kikulu kubanga bw'otabeera mulambulukufu oleetera abantu okulowooza ebintu bingi omuwoomusolo alina okutegeera ssente z'emmeka eziri wano n'ekirala ssente ezo zikola ki kirungi tutambudde wano tulabye okuzimba kugenda mu maaso batubulidde nti maaci omwaka ogujja bagenda tandika okuseesinga kofi katulindirire ekirala ekikulu ennyo ssente y'omuwoomusolo nga tennateekebwa mu bitongole nadda wa kampuni ez'obwannannyini walina okubeerawo entegeeragana memorandum of understanding tubadde tubabuuza gavumenti mwassa omukono endagaano mwine endagaano gye mwasayininga naye tekinnatereera bulungi omukulu Nelson atugambye nti yes bakkanya ne gavumenti engeri gye banakikola era gavumenti natuga nti yakabawa obuwumbi nga 74 zeyakabawa sofa naye walina okubeerawo entegeeragana gavumenti erina okubeera serious naye omuntu wakola bizinesi nga tonnateeka ssente zo mu kintu kyonna nuwandiika endagaano kubanga wabeerawo obutakkanya ne mugenda mu kkooti buli omu ajjayo endagaano kakati gavumenti bw'otakola ekyo enkya bwe banaabeerawo obutakkanya oba Inspire nga yeemulugunya egamba gavumenti tutuukiriza buvunaanyizibwa bwo oba gavumenti ogamba Inspire tutuukiriza buvunaanyizibwa bwo ndagaano ki gye mugenda okwesigamako okutwala ensonga zino oba mu kkooti okufuna obwenkanya tulina okubeera siriyasi ku nsonga zino n'ekirala nti gavumenti yonna ebe esobola okuyamba ku kampuni ez'obwannannyini naffe bwe tunaatwala obuyinza tujja kukikola si tetugamba nti kintu kibi naye tugamba kibeere organized bulungi wabeerewo criteria era nze nkyogera mu palamenti ngamba ssente zino zetuwa kampuni zino zetuwa ssente za muwoomusolo empitirivu tukikola tutya wabeerewo criteria etegeerekeka omuntu yenna ali business person ategeere nti era bwe mbeera mu buzibu neetaaga ssente nina amabanja mangi oba nina kampuni gye ngenda otandika egenda okuwa abantu emirimu nga neetaaga obuyambi okuva eri gavumenti wano wendaga wano wenkola application ekyo bwe kitabeerawo kivudula abantu bagamba nti ezo kampuni eziweebwa ssente y'omuwoomusolo ezo zirimu abanene mu gavumenti oba bawayo enguzi ne babawa kasente oba ki kati okugyawo ebyo byonna teekawo enkola etegeerekeka buli omu n'akimanya nti mba neetaaga akasente okuva eri gavumenti kola application bwe nti netukkaanya nti nja kuzizzaayo bwe nti oba gavumenti eguza emigabo mu kampuni yange byonna bitegeerekeke ensonga eyo nkulu nnyo naye ekyenkizo okulaba nti ssente y'omuwoomusolo evaayo kampuni nnyingi eziweereddwa ssente y'omuwoomusolo nga tulaba kikigenda mu maaso Attack Sugar Factory eyo gavumenti yakagiwa obuwumbi 553 Roko buwumbi 263 Lubowa Hospital obuwumbi 600 Deiba FM bana batusuubiza okukola eddagala na kino erya COVID n'endala obuwumbi 723 n'endala ate nga teri kivaayo kati mbadde ngamba bannaffe bano aba Inspire Africa nti abantu babatunuulidde beemulugunya balina okweraliikirira kubanga abantu bangi bazze baweebwa ssente y'omuwoomusolo nga tebalaba kikivaamu kakati katulinde tulabe ekinaava wano ensonga ezo zonna byebyo ebigambo bya Lope Joero Ssenyonyi bisekezi abadde Ntungamo yewazimbibwa kampuni y'emmwanyi nti wa Spire Africa Coffee Spire Africa Coffee naye ekiruma
nti ezimbibwa ku nsimbi za muwi wa musolo naye gye yazimbibwa tebalimwayo mmwanyi oba onfuna tebalimwayo mmwanyi wabula bagenda kujja emmwanyi gye bazirima then bazitwale eno gye batalima mmwanyi zisunsulibwe gye batalima mmwanyi kakodyo kyakali awo Uganda yaffe kabadi kyakali awo ye Uganda yaffe bo balina ebyabwe bye bayisaawo nga bo abantu kakati no najolo sinyo okubanga omusimbi gw'omusolo muyitirivu okugenda eyo gwe batwalayo ate nga bali bayisa teeka eritwala emmwanyi mu ngalo za Museveni bayagala kuzitwala eno kati kodyo kati byayita tero kyali kyakola baliisa dda basalawo batwale emmwanyi y'Abannayuganda bajeddize kati twagala tugenda tulabe gye bagitwala luddawa era biki ebiriyo n'ensimbi ze batadde waliwo value for money ensimbi ze batwala zibawuluvumula buli kadde oba tewali kwe kugendayo olunaku lwaleero abakyalireko era nga yaniriziddwa mbitiinisa nga manyi bano abasajja baayiga kimu nti musudiye okitegedde mulage nno mumutya muwe ekitiibwa akomaawo naye ate jjo takomaawo ensonga nga bwazigenzeeko era bwazisigalamu tusobola ab'enjala gye bamwanirizamu ne badde entegeke babagambye mulage ekitiibwa mubawe ekitiibwa baagala nnyo ebitiibwa naye ate jjo nga si byaliko You're welcome. Thank you. You're welcome. How are you? Honorable City, you're welcome. Ola ondoza engeri bamwanirizamu nga bagezaako mu ebitiinisa bagezaako mulaga nti to respect you naye nga bavo bamuŋoola okitegedde bino babikola olwokuba bali mukubba nsimbi za muwi wa musolo naye one day olunaku lujja kutya amazima gajja kuvayo gajja kweyoleka bana basajja kajja kubajjuutuka bana basajja bajja kubitebya engeri gye babbamu ensimbi z'omuwi w'omusolo engeri gye batwalamu ensimbi z'Abannayuganda ne bazezza ne bazifuula zaabwe okitegedde Munnayuganda n'abonaabona Munnayuganda n'akaaba Munnayuganda n'abeera mu kudaaga nga bo omusimbi bali mu gwegabanya bali mu ggula bakolamu byabwe okitegedde ng'omusimbi gw'omuwi w'omusolo bagukolamu ebibagasa nga bo abantu kati no kampuni togamba muno ya muwi wa musolo mbwe bigenda okuva mbena kuyamba omuwi w'omusolo anaakusesa zonna sente zigenda okuva wano sente zaabwe kola byabwe kwongera kwegaggawaza kwongera kuba bulungi kwongera kucakala kudaalimba okitegedde bo kwongera kukola byabwe ebibagasa nga abantu naye nga Munnayuganda talina wagenda kufunira muno omulundi n'ogumu n'olunaku n'olumu so joro kino kyakola kugezaako kubalabisa kugezaako kubalaga nti byonna bimukola tubalaba era byonna tujja kubirondera tumanyi gye biri ebyobugagga by'Abannayuganda ne bwe munaabikukululirawa ffe tujja kubirondera tubiteeke ku lukalala nti kya bugagga ky'Abannayuganda kino joro kyakola agezaako bagita spotlight ku sportinga kubaggula maaso mu Bannayuganda nti tebabalimbamu eno factory ya mutabani wa Museveni baya muwala wa Museveni baya muganda wa Museveni baya Museveni bayani twabawo omuntu avayo n'abalimba mbuno ye nse yammwe ezimbiddwa ku nsimbi zammwe kyagezaako nti lunaku lumu gavumenti singa evaawo singa gavumenti ya General Museveni evaako nga musobola okugamba nti eyo kampuni yaffe ekomewo ekole emirimu gy'abannansi eyo kampuni yaffe ekomewo ekole emirimu gy'Abannayuganda nga tewali abakuba ku mukono tewali abagambako ate nedda eyo kampuni yaffe
nga mukimanyi buli omu kimuli mu ngalo oba kimuli ku bwongo ng'akimanyi nti eyo kampuni y'abannansi ba kuno, eyo kampuni y'abannayuganda be bannannyini baayo. Kino kyagezaako okugenda nga sportinga buli muntu amanye, buli muntu ategeere nti eyo kampuni yaffe, kampuni ya musolo si yagundi, si Muteya mutaano wagundi, si yagundi, naye nga bingi birina okukyuka mu Uganda yaffe, ate nga buvunaanyizibwa bwo nange gwe munnayuganda, era nga nze manyi wande bino bijja kukyuka, buli kimu kijja kuterera, tukyeyagaliremu ng'ensi yaffe eteredde, naye ddala ng'enfunye omukulembeze afaayo, ng'enfunye omukulembeze munnayuganda, omukulembeze ayagala bannayuganda, omukulembeze ayagala ebintu by'e Uganda, omukulembeze alumirirwa afaayo eri ensi ye era nga ajettanira nga ye munnayuganda, era nga anyumira okulaba Uganda ng'ekulaakulana, so si bino babajje n'Omuseveni ne bakola just bokkola ebintu ebyabwe ebibayamba ebibagasanga bo abantu, so si ebyo ebigasa munnayuganda gwe wenna gy'oli.